Ati biba byakutunga kiri bwejo. Client wabazze. Ono kumakinga sure nti omupima. Chege. Ni kati muri wano mugamba byakutu ile bibye baba kuba ku kibozi. Ekyaki. Ate olupiro olutwala fe tugamba. Luno si lupia lukoba. Wavaawa. How are you? Meeting nga muzikedde. Madam je bareko. How are you? Nga mukedde meeting. Si meeting bade maiti yangu yitizi nti waliwo ejjola empya zibalese kuzitwala. Ondabanga ovangayo nenkuyitako. Okitegeera onamanyi. Wanji? Onamanyi. Oyibe bamukuba kwa twakaleeta. Pya face teri familia. Namuwandiise jjo. Wamuwandiise jjo abantu bano bw'oba obawandika gwe jangu njogera otambula olaga wa abaana bano bakulira wa gwe wakulira wa badde magenda gende batereze ejjoola ziri empya zibalese gwe naawe njogera bwe mba njogera saagala ondage nnyo nti oluddewo mu kampani eno kampani ya mwami wange okitegeera olina okumpa ekitiibwa bwe mba nnyina kyempisaawo ng'omuntu nnyina kyemmugamba ekimwa kino okisirisangako mbadde nkubuuza abantu ba new entrance abayingira olina obbannyonnyola nti nze ndi mukyala wa boss era olunaku lwemba nsazeewo okuyitako ku kampani y'omwami wange mulina okumpa ekitiibwa kati ndowooza gwe ekyo kitegedde munyenya kyesiteera wano ndi mukyala wa mukamaawo okitegeera bwe mba nga nzize wano bwondabanga nga mukana akakubo njagala kuyita wovangawo nga sinna kikujjukiza okitegeera gwe gwani mpozi nalumoso eryo erinnya sisobola ddiisa mukamwa kange ate ono omuwanvu wa wano kiki naina mpijja omumani oyo aluddewo watandika ddi okwambala buno obugundi buno obuntu abaana bayigirize ethics bayigirize working ethics balina okubeera ne ethics mu mirimu gye bakola bwe baba tebasoma amasomero gye basomera nga tebaba bagamba nti bibbango bino ebya plastika tolina byambalira mu kampani eri responsible ng'eno ey'omwami wange bagende okitegeera kati gwe nga tonnagoba banno ki ekikwambaza esweta ekijaketi ekyajjamba nazemu nkuba ku masekedde kutonya era mbadde nfulumako nti netonya nfayiro yoyo kuba alabika omumwa gukusinze omumwa gukusinze ssebo ndi mukuwa nkugamba ebintu by'olina okukola ku mulimu ate odda wano oyogera nnyo bamanye era gwe mukama waabwe kiki ekikwambaza ettaayi n'oteekako ekikooti ayu nomo Yeah? Not. Is that the way you were trained by your teachers? I'm sorry. Which schools did you go to? I'm sorry, madam. Nze njagala mbabuli ebintu bino bwe mbanzize njagala ebintu nga biri smart. Kati gwe temulaba ono look at her. Look at her. You need to have waistlines like hers. Gwe Sala. Sala. Emmere gy'olya kendeeza mino. Kati gwe tonneegoma nze ndi mukama wammwe naye mia like I look so what anti gwayogera ennyo I look so what gwe leero omusaala ogenda funa kitundu wama do I look ugly kati nekindeese wano si kukola ki njagala ebintu ebimu mubitereeze kati gwe gundi nampijja yitawo okasasiro ono otuula wano n'obuwegera n'obanga eyajja wano okutuula kasasiro n'ajjula bino ebintu bonaye kampani eno y'amaanyi tuli b'amaanyi mu ggwanga kati gwodde wano n'otuula ku katebe n'obanga gwe basasula okutuula katebe ebisasiro ne bijjula ne bibeera wano n'obuutikira entamatama ng'olinga atamanyi kasasiro gy'ali take it bwe kino jako ekisweta ekyo saagala kamanyiiro what happened here What ebyo bitwale obitutewa? It was rubbish. Rubbish tebamututeye. Madam yangambye musule. Which madam? Your wife. Madam yatubadde meeting ya madam. Tutandika kola tubadde tugenda tandika kola. Tuliza wano meeting. Tubadde meeting. Eyachi. Madam mwalimu ali mu office ye yayinde. Vuma. Excuse me. Yes, honey. Mu office yange mu ntebe yange okola mungi. Haleyo ziza kuyambako kumiri. Itawo. Kana wate kunjira bo. Leka twale eri.
oli mu office mu ntebe yange otudde kati is that your office? Excuse me. You go muganeja mukolera Go balagira wano watandika ddi okuwa amateeka wano guno eno office ekwatako enkwatako kuba ndi mukyala obuvunaanyizibwa bw'omukyala wange buliridda wa bulika so si wano weerawo amateeka olinawo kyolina okukolawo kati mbakubye mbavumye mbakoze obagamba ngaani nga mukyalawo nawe owaawa mukyala wange owaawa w'okuofisi oba owawaka osunga buzunzi oti toteekeddwa kubeera waka don't ebyo ojja bikolera eryeka sigwa obalagira Get your bag. Simanya watandise datinga akamu ku bana. Olugezigezi ojja tuleeteraka kale move I will come back. Go home.